Owekitiibwa wensabira awanti bagamba eriiso ly'omukulu awaddugalawe walaba gwe 2016 nugwo wandiwandizeeko olulusu tetuyinzisire tewali teweetaaga sisitimu yonna enkola yonna eriwo kati erina kuvaawo 2016 omukulu mumuleka amaleyo ekisanja kye abantu ffenna twegatte tulonde kye bayita interim tulonde akakiiko akakulembeze ak'ekiseera tulina abantu munonga ogola oyo bw'omulaba yali mulamuzi mulungi n'abalala bwetutyo nga tubaga nti muli bataano mwe mugenda okuddukanya gavumenti nga muli ne ba PS n'abalala wansi okumala emyaka 2 ogusooka emyezi 6 egisooka muyite bannannyini nsi batuule bamale okulonda ababaka baabwe abanaabakiikirira ababaka abatali abakiise n'ababaka byanjawulo bambinyonyole omukiise yono nga bwolaba mu paalimenti asalawo omubaka yatwala by'omutumye n'ateesa n'amala okumatira ne bwe biba birungi ng'amatidde amala kudda n'akubuulira n'okkiriza n'olwekyo era kyova olaba nti 1995 constitution yalemwa kuba baatwala bakiise mu kifo ky'ababaka so nga ebigendererwa byali bikoleddwa bulungi n'Odoki yali aginoonyerezaako ne mu United Nations bwe tukola baminisita bava wano ne bagenda ne bateesa Geneva n'egindi naye byawano oluusi tebabitubuulira kuba ffe era tuli mbuzi nga bw'omanyi mu Uganda bwe tuli be bakomawo bateekwa okuzza ebintu ebyo wano ne biyisibwa mu paalimenti ne balyoka bakkirizibwa okuteekako emikono eyo yenkola kakati bwe tunaamala okufuna ababaka myezi 6 egisooka myezi 6 egyokubiri batukkirize tutuule mu lukiiko olwo oba n'oluyita Grand National Conference oba Convention etuule bannyini nsi bakole emitendera mwe banaayita. Owekitiibwa eyo nga tusoose ne tuvaayo waliwo etteeka kati lye baatuleetedde ery'enkunamyo n'obuseegu etteeka lino abasajja abamu eyo mu wansi mu wino batandise n'okwambula abakyala saayagadde kukyogerako kubanga nabadde nkubuulira Uganda bweri obubi ekyo ky'oba ogatta kuli kye kiraga nti tuli bubi omuntu eyazaalibwa mu maka amatuufu n'okuzibwa bakadde baabatuufu ndirwa okunamira abantu gwe wennyini ekyo kimalira eri kyetaagako n'etteeka era singa ffe tubadde tutegeera tikyandibadde ate bw'osanga omuntu n'ayambula n'ako kooli kaalina akakete nze kankuwa ekyokulabirako nali mu senior nga headmaster wange agenda alambula ettese ekalamoja n'asanga ng'abantu bayita buki bwereere naye waliwo eyali ataddeko akanankani kaasibye wano mu maaso akakete ate omuzungu n'akakwata n'akawenjula bwe yajja n'ekifaananyi ekyo twamubulasiti nga twali bato simanyi oba w'ekitiibwa sekandi akyajjukira twamubulasiti nga tumugamba abazungu muli babi nnyo kati n'oli akatono kaasibyeko lwaki okamugize okumufuula ali obwereere mutujooga kubanga mu mpisa akatono ke yali asibyeko mulage bulazi kafuuke kanene mu kifo kya gundi era kyekikola obubi wano mulowooleza mu mateeka mu kifo ky'okukola ebintu kankuwa ekyokulabirako nakula amawanga gano gonna gatwetoolodde buli ggwanga nga lirina obubonero obusinga okugyako ndowooza Abaganda beeteekako enjokyo oba gundi eziraga amawanga gaabwe naye ate ndowooza gwe emyaka 15 we ginajjirayo balala bajja kubanga baweddemu gwe tobalabye olabyeko batono kubanga ffe twalaba bangi naye tetwabaguba tewaaliwo tteeka ffe Abaganda twabagambanga bugayi nti naffe tetulina gasiyiikibwa muliro okukola bino mbunongooka n'olwekyo luniyo tusobola okubeerawo nensigala nga ndi Muganda naawe oli mu kyoli era be bagenda bakirekayo kyava mu kugira ki mu kubuulirira mu kuteesa mu kulaba byakulabirako naye lwaki mulowooza nti amateeka ge gateekwa n'olwekyo ekyo kye kimu ku bikulaga nti be paalimenti bw'obanga wateeka n'abantu abanaagenda okuteesa ku mmini tuli bubi nnyo esaana eggalwewo tuddeyo tukole bye mbadde nkugamba. Owekitiibwa natumaliriza programu eno nsaba obeeko obubaka bw'osobola okuwa Munnayuganda obutalekeka obusembayo n'eggwanga lyaffe lyonna okutwalira awamu. Nkubira mulanga buli Munnayuganda ffe twamaze n'okukola ekibiina bakiyita
evolution for human dignity foundation mu bimpi tukiyita dignity twagala kuzza eggwanga eririmu obuntu bulamu. Obuntu bulamu ffe tetuwalana Museveni, tetuwalana ani, tetukola ki. Twagala bwegazi kwegatta Museveni, baminisita be, nammwe n'abalina ebibiina n'abatalina, twegatte tutereeze eggwanga, tuteekewo emisingi kwe liteekwa okuddukira. Abajjwa n'abazzukulu n'abajjwa n'abalala abalijja basanga emiramu emirungi. Churchill ne Victoria e London babeenyumiririzamu nnyo Bungereza kyeri kuba baaleka emisingi baafa, naye emisingi kwe baaleka giribe bagira ki kwe bazimbira. Era tukomye okubeeranga ne gavumenti ze tuyita regime Muliika obote ogundi, ekyo kye kireetera abakulembeze baffe amalala. Ekyokulabirako obote 62 okutuuka 64 yali mukulembeze mulungi nga ne Uganda edduka bulungi nnyo kubanga yali mu collective response, yakoleranga wamu UPC ng'emufuga abantu babawuliriza. Naye ke yatandika amalala g'okweyawula n'okutandika amuvinga left, amuvinga biki, n'atandika okwemanyanga Obote. Era kati kyekibuyi kimulina. Obote yakola kino takolanga, gali amalwaliro yagazimba nga bakyatuula ne KY ne DP ne bakola. Era ebintu byayitanga bulungi nnyo. Era bw'onoosoma Hansard ejja kukusanyusa nnyo. Era nandyagadde nga ggwe ow'amawulire otunuulire Hansard ya 62 okutuuka kati, olabe enjawulo eriwo. N'abakyala banno obagambe basomeko ku bakyala nga Bakalema, ba mukyala Masembe, enteesa gye baateesanga nga ya kikulu ya Nankani. Teri awo kugamba nze pulezidenti bw'anamwenyeza ku munye kubanga yagendangayo ku lw'abantu, yagendangayo lwa Nankani. Ebiri ebya pulezidenti oba n'akukuba emunye oba taakukuba oba minisita oba gundi tebyalingamu. Naye kati owulira ebizawaana egiri eyo kubanga abantu muva ku kyemugenderedde okukola ne mukola ebimutasaanira kugira ki kukola. N'olwekyo kati kyetaagisa oba oliwo ekibiina oba tolina, twegatte tutuule mu Grand National Convention. Twebaze Museveni ne banne okutukulembera okutuuka nga May 12 tumugambe komaawo, tuteekewo gavumenti empya, tutandike buto okusima omusingi. Uganda ejja kudduka, byonna bijja kudduka. Tulina obulabo obugenda okuva mu bino ebyobugagga eby'omuttaka. Obulabo obwo mujja kuba ng'obuli Nigeria kubanga tetusoose kukola policy nga bwe nakugamba. Twandisoose kumanya eby'omugagga ebyo eby'omuttaka byani. Katonda yabiteerawo bakulembeze oba yabiteerawo ffenna kugabana? Yabiteerawo bazungu kuva eri ne bajja babitwala ne tusigaliraawo? Ebyo byonna birina okutunulwamu. Naye gano amateeka ge bateeka nga tebamaze kukola policy nga bwe nagamba nti wano bwe waba weewali amafuta kati nga weewange nze nsooka okuba atandika n'omugabo, naye ate n'ekyalo kino kijja kuba n'omugabo, n'eggombolola n'essaza ne Buganda ne Uganda n'atannazaalibwa ateekwa okufuna omugabo. Njagala nnyo okutuuka nga tutandise okuwulira tetukyazzeeyo kuzimba Kampala Silaamu, wabula ate tugenda okukola railway system okuva wano okutuuka Ekisolo mu ddakiika 3, okugenda Hoima nga nja kutuuka mu ddakiika 15, okutuuka kati olwo atannazaalibwa bw'alijja nga bwe nkugambye Bungereza bwe kiri. Batendereza Victoria ne Churchill kubanga ova Manchester waliwo omuyaŋŋamba ng'ali Manchester ayagala kunsanga mu London. Nanga nti mu ddakiika 3 nja kukusanga, era mu ddakiika 3 yajja naye ze mayiro 100 olwo n'atannazaalibwa alimanya nti abakulu baakola era baateekateeka. Naye bwe ziba zino ez'okugula jet fighters, bwe ziba ez'okugula Benz, bwe ziba ez'okuzimba bino bye tujja okumenya kubanga Kampala kati yeetaaga kumenya n'ebizimbe bye birungi byetaaga kumenya, tuddemu tukole structures ezitegeera. Omanye n'okumanya nti eno ennyumba ejja kutunula wano, gano amazzi gayita wano, sino simu zino gundi, wali wawummulirwa, wali wewalirwa emmere, wewalirwa emmere walabika bwe wati ne gundi. Ebyo byonna mbadde mbiraba nga mukyala Musisi abirinamu naye ekibi ekimusse
ate ye kwe kulowooza nti ajja kubikola nga dictator. Ateekwa okuba ne council buli gy'anaatusanga yonna ekibuga ekitambula obulungi kitambula kirina council, meya yakulira council n'emuyamba mu bya politics n'okulondawo, ate ye n'aba executive teri ajooga munne. Ate mu nsi muno buli omu ye ali important. Owekitiibwa, olinayo omuntu gw'ozimbye nga Dani Muliika ow'enkya ng'omulabamu byonna by'olina? Sijaga nti nga Dani Muliika ow'enkya naye benzimbye bangi kugendi bonooba olina nina bankoba za mbogo nkuweeyo bajje bakwogeremu mbadde njogereramu ng'abavubuka abali mu myaka gyo. Eriyo abantu abakulu, eriyo abato, bonna mbadde ntambula ate mbaagala. Naye omu ku bantu abatono ennyo nkozesa ekigambo ky'obuntu bulamu, abantu balamu, ekyokubiri abategeera. Bw'otambula naye buli muntu amutegeera mu kitiibwa kye oba ngambe kategore ye nga bw'ozze bw'ati bwakutegeera naye sinnalukalala lwakuba nti enkola ye aba mwanjulukufu buli kintu akyogera nga wekikola kye nga bwe kiri. Owekitiibwa obeerako n'obudde bwo obw'eddembe nga toli mu politics, toli mu kulwanirira Buganda, toli ebiseera eby'eddembe? Nali ndirina naye ennaku zino sikyalirina kubanga nze ne bwe ntuula ne neebaka bwe nti buli lunaku ndabayo ekinkaabya amaziga. Eggulo nabadde ndi awo nga ndaba ku TV. Parliament tetudde bagenda n'obutatuula Matrix akati ensi egudde. N'olwekyo ne bwe mba mu by'eddembe ne mpuliriza amawulire ganzijako ki eddembe lyange naye bwe nabanga mu by'eddembe nalina member we Express naye kakati mpulira n'okugwa egudde nagendanga nendaba omupiira era bagimanyi bandabanga mu kisaawe. Owekitiibwa akyogerako si yakireeta Mukama ng'akujjulidde mu bulamu bw'ensi eno. Bintu ki by'owulira omuntu yenna by'atandyerabidde nga ayogera ku Dani Muliika? Nze siyinza kumanya bye bateerabire kubanga simanya. Abaganda batugaa nti abantu balamu maki magoma gavugira agira ki aliwo. Bw'obeerawo bayinza okukuwaana, obeerawo bayinza obutakuwaana, naye wabula singa oŋŋambye nti ne bwe ndibeera ŋŋenze ewa Katonda biki bye ndimutegeeza, ngenda kumutegeeza ndese ntegeezezza abatono balekeraawo okubeera ababbi eri eggwanga lyabwe, basseeyo omwoyo okukuza eggwanga lyabwe, balyagale, tufunenga emigigi egiddawo nga buli mugigi ogujja gukolera bulungi bwa ggwanga ne guvaamu bwa bulungi, obuwangwa n'eddiini binyikizibwe. Weewaawo sigenda kusukkawo wano program gy'obadde olaba muntu w'abantu. Mbadde n'Owekitiibwa Dani Muliika. Bw'oba otambudde nange okuva gye twatandikira okutuusa kati nga tumumaliriza by'omuyigiddeko bingi by'otegedde ebigenda okujja Uganda weeri okugitwala ku ddaala eddala weewaawo ne by'otakkiriziganyizza naye nga ebyo byonna yeebadde endowooza ye. Nze Sanyu Robina Mweruka njagala tusinkane ku Sunday gya n'omuntu omulala. Mukama Katonda akunkuumire, sula bulungi tugende mu gataliiko nfuufu.